oyinawo akasente awo mu nsawo, noonya kyokakolamu kakuveeko. Tokuuma sente etalina kyekola. Buli kaseera sente eyo gy'olina noonya ky'ogikozesa. Ekizimbe yensi bakubalidde obukadde 10, bakubalidde obukadde 2 foundation to wall plate, naye wadde oyinako obukadde 2 waakiri zokka zigule omusenyu. Wadde ofunyeeko obukadde 3 waakiri genda ku hardware zigule seminti. Weegobeko sente. Bw'oteegobaako sente, sente zigenda kwegobako. Laba bw'olinda oweze obukadde obulala obuna obubula ku 8, omwana n'alwala, maama n'alwala. Laba bw'ogwa ku aksidenti, laba omulimu lwe gugwawo, laba bw'otuuka nga tokyakola, kuno kw'ogenda otandika okukojjula ng'olyako, ng'ojjanjaba oba ng'omala ebizibu. Naye bwe ziba nga zaagenda ku musingi, tojja zijjako. Abasajja tubalabyeko abakoze ebintu step by step, step by step, step by step. Ekikulu si kulwawo kutuuka, w'onaatuukira ojja kutuuka. Ekizibu kwe kulemwa okutandika olugendo n'omaliriza nga tolutambudde. Ekikulu si bbanga kiri ozimbidde ennyumba eyo, ekikulu si bbanga kiri ogulidde poloti yo, ekikulu si bbanga kiri ozimbidde projekiti yo. Weegobeko sente nga tezinakwegobako.